Catherine Kusaasira tuli ku CBS online era twagala kwogera ku nsonga ezabadde olunaku lw'eggulo twalabye nga ogenza okuziikirako omuyimbi Samaki Yasalukagga taata we Ekinyeri Mbuddu ate nitulaba akabinja k'abavubuka abamu abakuzize nga toteekeddwa kubeera ku mukolo ogwo bikyali social media twagala kumanya ekituufu ki ekyabaddewo Kusaasira. Ekituufu ekyabaddewo ekisookera ddala nsooka okwebaza abantu abataakoze effujjo. Ekituufu kyonna ekyabaddewo waliwo akawaayiro mu ssemateeka akatakkiriza muntu akakkiriza buli muntu okuba n'eddembe lye okweyagalyamu ekyasazeewo mu kyabasazeewo. Nsuubira nti mu ddembe lyange mu kyennasazeewo kyabadde kyagenda kuziikira ku Walukagga ekitabadde kikyamu ate era nange ndi wa ddembe okuba nga alina kyempagira oba naye alina kyawagira wa ddembe wadde kiyinza okuba nga kinkosa ye okuba nga alina kyawagira oba nga nange kimukosa nga alina kyenkola naye eddembe lye. Naye ate ekintu kye bakoze kye bayita okutyoboola eddembe ly'omuntu. Suubira nageza okuziikira ku Walukagga saakoze nsobi nabadde ngenze wa muganda wange ng'ovudde mu kyaki ovudde mu byobufuzi kuba watwabadde tekabadde kadala ka byabufuzi ebyobufuzi twabimala byaggwa dda. Nabadde ngenze nga muganda wange ayafiiddwa taata waffe yatuzairaani muganda wange Walukagga mwanda nali naye Masaka nga tuyimba yali ku mugongo gwange amawulire gafuluma singa nali sikolagana naye banga sikwatagana naye yandiba talina bwajja ku mugongo gwange oba nze sisobola muntu yabadde awo ku bantu abadde baleekaana abandeekaanira nti waliwo ku bantu abo Bobi Wine nze muyita Bobi Wine bwe tudda mu byobufuzi Honorable Kyagulanyi eno mu music industry waka ye Bobi Wine. Sisobola nti Bobi Wine mu bantu abadde awo waliwo gwamanyi okusinga Catherine Kusaasira oba sisuubira nti nze kwaba abadde waliwo amanyi Bobi Wine okusinga nze. Maso Bobi Wine yankudeko ku ssimu oba Walukagga Catherine jangu onyimiddeko ku sheeno oba nange ne mbakubira nti jangu onyimiddeko ku sheeno ne tubako ekitugatta gye bayita stage fe bwe bayita omuyimbi bayita abayimbi singa twabadde babadde bagenda nti abayimbi bokka bagenda okuziika ne sigenda nabadde mukyama kitegeeza babandege nti ba people power bakali bagenda okuziika ebe nandigenze nandibadde mukyama kubanga gye twagenze okuziika twabadde tugenze nga tebabadde batuka si byabufuzi kwabadde kunyolwa abasinga mwalabako omukulu Kyagulanyi ku mukulu gwange by that time yali MP waddembe yali waddembe kubanga waliwo abayinza okugamba nti nabadde nkoze ensobi kino kinabaddeko kiringa maka waliwo abagamba nti Catherine Kusaasira ate lyalonyeeyo ki anti kati njagala kukubuulira mu maka mwe tubeera wali nabadde waka awaka bw'obeera leader wewaka nga taata waka omwami wange wa Arsenal wa Manchester mutabani wange awagira Chelsea waliwo ate omulala awagira Arsenal kakati oba otyobola eddembe ly'omwana omugamba nti waki wagira kikola ki kyesiwagira. Nze Catherine Kusaasira mba nagenze waliwo amaka gatugatta wali nagenze nga muyimbi saagenze nga advisor wa president saagenze nga omuntu omulala yenna nagenze ng'omuki ng'omuyimbi. Abaganda bagamba nti munno mukabi yaba munno ddala kiringa muntu genda nga wana ebintu ebisinga okugatta obumu omuntu nga bamusibye omuntu nga azadde omuntu mu kufiirwa kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Bw'olaba ng'omuntu akujjidde mu biseera ebyo n'olaba nga omwe akwerabidde owetaba muntu aba teyatuzibwa. So ngamba nti kyenakoze kyabadde kituufu ogenda okuziika kyadde kinkakatako taata waffe yatukuza era sisuubira nti Bobi Wine nyinza okufuna obuzibu n'atajja oba Matthew Walukagga n'enfula gye n'atakola ki kuba kimukakatako ate simusuubira nti tuyinza okweyisa bwe tutyo. Ekyabaddewo eggulo Catherine Kusaasira manyi olina engeri kyakukuttemu ku bulamu bwo wenkusinga ndi olunaku olwaleero eri abawagizi bo eri bannayuganda kyakoseza kiti ekyolunaku lwajjo okuzzaayo okulemesa okuziika taata wa Walukagga gwomanyi obulungi. Kyankosezza ng'omuyimbi waffe mu kuyimba tetwanoonya mannya nga twagala batukanyugire amayinja oba batukube awantu. Esookera ddala kuno okuyimba lininga dduuka ntoyinza kera kumakyano oga nti kange nenzigula edduuka lyange
ndisule nditeka kasasiro bakazambe mu mulyango abantu bayinza kukyama kola ki kugula kati of course tugwenga omuntu kiyinza kuyisa bulungi kyayinza bagamba tekyampiza bulungi okuba nti kinabadde ngendedde saakikoze ki saakituukiriza kuba kyadde kinkakatako ng'omuntu ng'abooluganda nagambe nti fe tuli baluganda wali watugatta waliwo stage etugatta stage yegendako Bobi Wine yegendako Misachi yegendako Mayinja yegendako Ragadi yegendako Big Eye yegendako buli muntu stage eki olusi okwesanga tukozesa microphone eki kitegeeza tuli baluganda gemaka ge tulina agatukuuma kati awuzinadde sikoze ensobi naye nga kyampisiza bubenga omuntu kino kitwala music industry ekyanja kikitwala bwe tuba nga tugenda kutambula bwe tutyo kitegeeza beeyongera kuka wansi so nandisabye nti abantu naddala bannaffe abali mu politics okubanga basobola okutereeza ekintu ekyo kubanga ekitukomeza wala olulaba tebajja kukuba nze olulaba bajja kukuba omulala awogera ekibiina kyabayagala nze nga nze kijja kuba tukiyusa bubi kitegeeza music industry eka banga kyoyagaliza munno lwoyagaliza mukakitawo lutannyoko ojja kwesanga lero kyagaliza kusaasira naye nga kyajja kuba ku mulala tekijja kuyisa bulungi bansuubira waliwo era abakosebwa nga infact bali mu politics kitegeeza music industry akola ki agwa asaanawo olowooza wabadde wasobola okukakkanya embeera eyo mu kiseera ekyo n'oddamu n'otula ku mukolo ogwo butereevu oba bonna bali naye nsuubira abantu bonna waliwo abantu ababadde ku mukolo ogwo kyembi ababadde bategeera babadde batudde wala saasobodde kubatuukako okugeza for example kati nasaze mukulu Bobi Wine ayogera sisuubira nti bwe yandilabye nti nno kusaasira bamukanyugira bamugoba yandikikiriza kuba musuubira mu bantu abakola ki abategeera n'abayimbi abalala babaddeyo so nsuubira abantu ababadde eno gyabadde emiyaayo gyabadde gikola ki gigenda badde jagala okusala ensawo z'abantu kyadde kirungi n'omusirikale naye gye emiyaayo tegyasobodde naye abantu ababadde balina okukakanya ekintu ekyo yabadde Bobi Wine naye ate yagenza okitegeera nga amaze okugenda wamu ne mukulu wa Lukaga ogere ku miyaayo egyo yandikwatiddwa kubanga ogiyise emiyaayo gyo gyabuliddwa omusirikale yakutteko n'omu era emiyaayo gye nyiza okugamba nti bakome ku ekyo kye bakomyeko kuba ate ne baza n'omusirikale wange yakutte bulungi ensonga kubanga senga zikutte bubi naye tebeerabira nti waliwo etteeka era senga bakubye emmotoka yange oba ne bantuusako obulabe omu gwe twandikutte yandibadde kyakulabirako eri abalala kubanga mu Uganda mwe tuli mulimu amateeka gafuga ate etteeka rule of law ate mu mateeka etteeka terikwata buli muntu yabadde awo era ejja kukwata oyo akoze ekyo so neŋŋamba nti baganda bange bakakkane babeere bakakamu ebyobufuzi twabivaako dda tugende bigenda mu maaso abantu gwe kyemuliko kirala nnyo ate oyinza okwesanga nga yabadde bali awo baleekana waliwo abantu ababeera amadaala ge balinnyirako okutuuka gye bagala okugenda abantu bamuleekane batuuka dda bali mu kulya mumukyaleekana enjala ekola ki ebaluma so kati mbagamba mukakane tudde mu kukola tuve mu ebyo tteka lijja kukwata nga gwokayanira ali mu palamenti so tukakana ojja kwesanga nze nyumya ne Kyagulanyi ojja kwesanga nga bwe gavumenti Kyagulanyi tutayinza kusanga nampitako tuli baluganda ojja kwesanga nyumya ne Hildaman ojja kwesanga Walukaga tunyumya bulungi nnyo kati gwolya waleekana bali tebakumanyi ekimu ku bisembayo kati kino kyakutiisizaamu ku ndowooza nga gwe awagira ekibiina ekiri mu buyinza watiddemuko kyabadde waggulu tekiyinza kunkangamu n'omundi n'ogumu kubanga ate kyampadde kino ekifaananyi kikyandaze oba n'abantu abalala kikyabalaze kitegeeza NRM bagyongedde emyaka 5 wangi kubanga ekikola bwe kijja mu ekibiina bwe kiraga ebintu bwe bityo waliwo kikanga abantu waliwo bwe kikanga nowesanga ngamba gye tulaga tuyinza okuba nga si walungi okitegeera kubanga ebikoleyo byaliwo okitegeera bwe muba mubireeta mubikomyawo kitegeeza muba muyina bemukola ki bemukanga ogamba wange walabyeko ye mwana obaka obusembayo kuza nkwerekereza baganda bange emikwano gyange mbasaba tukakkana ebyobufuzi byaggwa dda ate abamu ku bamugambako nga baganda bammwe abamu bagamba nti ebyobululu tebikola ki tebitwawula kati mujja kubeerayo nga mumugamba bannange agenda akola atya nga Bobi Wine agenda kunkubira essimu naye kati oli otya bana ekitofaayo kino kyabadde bwe kiti ojja kwesanga Lukaga twekubira kuba wamulako ku mugongo gwange kati ate nga gwosemba nakyo nze Bobi Wine amanyi tomusinga kummanya era mmanyi era nge mumanyi kakati mmwe era wo ne muleekaana bambye mulekerawo ogenda nga musala ensawo z'abantu
kati yanzumula yandiganye okujja okwogera naffe naga nti waye kyabaddewo kitiisa siiza kutya kubanga ndi mukazi ali omugumu yes ndi mukazi mugumu nnyo era kyova olaba kati nebyengenda okwesimbawo mu East African Parliament ndi mukazi mumalirivu nkakasa abantu bengenda okwesimbako bamaanyi naye nze agenda okubesimbako bw'okujjako okunsinga empapula naye nga kati nzirina erinnya oba kubuuza nti agenda okwesimbawo yani tukusasira Catherine abantu beebuuza n'okwebuuza kyagenda okwesimbako kyeki kitegeeza ne East African Parliament egipromotinze mu bantu abadde bakola ki tebagimanyi kati obulaga amaanyi genkola ki ndi mukazi atateesibwa atakangibwa kitegeeza ne kyeŋŋendamu ŋŋenda kukiwangula lwansonga buno butono nnyo ate bino byaliwo njaga kulaga byaliwo ku mirembe gwa Besigye byaliwo ku mirembe gwa Sebagala byaliwo ku baani waliwo abantu betwalabanga mu mirembe gwa Sebagala gwa Besigye bagambanga wa NRM tumugenda muwagira biki naye kyaliwo nga abantu abali ku Besigye by that time essaawa nabamu bali mu NRM wesanga ku Sebagala olumu bagenda ne bakola ki ne bagamba tugenda kwokya parliament tugenda kwacha wali ku Minister of Education tugenda kujoocha kubanga Sebagala bagambe tagenda kwewandiisa talina mpapula ebyo byonna byayitawo abantu abasinga tebakyabikola ki tebakyabijjukira kati ono kibuyagaaliwo najja kutuuka kule ki agwewo ogenda kukolayo ki mu East African Parliament ngenda kukiikirira bantu kubakolera kyotaddeko essira kyotandikirako byentaddeko essira bingi nnyo for example nga security waliwo ebintu ebimu ebirina okukolebwako integration security markets n'ebyenjawulo ebirala so kati ebyo bitulina okutuusaayo ng'omuntu watunda ettooke wano nga olifunamu ng'omulimu olifunamu ogenda balwanirira ngenda kubalwanirira ng'omu akajja kubulanya speaker katono nnyo speaker tuli mu race kibi nnyo okuba nti no mukama waffe yafudde mu kulolanya era ndi wamu mu kubeera naye nsaba Mukama Katonda kyenyinza okusaba kumuwa kimulo kya mirembe kyokka kyenyinza okusaba kubanga Katonda kyabasazeewo tewali ayinza kusazaamu oyimiridde Anita Mongo wagira ani wano owange ndi mu byabufuzi ogironde kale webale nnyo kale sonange neza CBS